omwami gwe batadde mu kkomera jangu wano, gwe batadde mu kkomera gweyimusa ebintu byo naawe osaba obujulizi obunene. Ono alina bujulizi bunene bwakumuta mu kkomera. Saba obujulizi obunene ne bwebebula essaawa emu olunaku okugwako. Sumula ebintu ebyo bano babenga babitegeera babijjemu. Yeegulumize Mukama. Sika ekyamagero mu linnya erya Yesu. Sika ekyamagero mu linnya erya Yesu. Bino byolaba bapangulula birabo bivudde mu kkomera. Birabo bivudde mu kkomera. Ono ategeezezza abakadde b'ekkanisa babadde mu kkomera era okuteebwa kwe kwa kyamagero. Bayina bye bakola ebyemikono. Nange sinaba kwogerako naye mumpe kazindaalo. Sinaba kwogerako naye. Ng'osaba ekyamagero sigala ng'oyimiridde. Ng'osaba ekyamagero wulire otegere nti Katonda akola. Gwatuuka wano olina mukisa. Abalala babeera mu kkomera ne batoolerayo ekyamagero. Sembera wano olinde eddakiika emu. Amannya go gwani? Obadde mu kkomera lyawa bize bitya? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya nze Muhammad Semakula, ndi musajja musiraamu. Badde mu kkomera ly'e Nakasongola Central Prison. Gye nvudde okujja wano. Okay, ate bino ebyo kuliko bino ebibiri nze yabireeta. Nasaba okuteebwa ne ngamba naye bwe naateebwa kituufu ndi mukkiriza nzikiriza obusiraamu naye mpangalidde kusabira kwa Pastor Bugingo. Ne ngamba ngenda mutwalira ekirabo kyonna nga nva mu kkomera. Saasabanga ne bannaddiini bannange bano abalokole naye nga tukwatagana. Naye nabadde nvayo ne bagamba ogenda Kampala ate oli mugezigezi. Tuyambe oba osobodde oyite ewa Pastor Bugingo tuweere ebintu bino. Omugambe eno mu kkomera gye tuli bingi bye tutasobola kutuukako naye omutusaasirire ebyali bimutuuseeko byonna nga ffe abasibe twanyolwa naye nga tetulina etumutuusaako obubaka bwaffe. Ne baku etonda nga bo abasibe ekyaliwo baali bakubye amasasi. Musumba abasibe twakaaba nange kenyini mubeera ku Soloti. Njimanyidde mu kkomera sijja kulimba naye nga wali bweru nga tolaba Soloti. Nali sijiraba. Olwo otuuka mu kkomera nga gye babeerako. Ntuuka mu kkomera nze saajeyagalira naye ne bajinjagayisa lwa nsonga waliwo omunga omusibe munnaffe gwe bamutunyigira program nga buli watuuka okubeerayo enjiri bagituteerako ekiro. Enjiri ebeerayo ekiro n'emisana n'agituteerako naye amawulire g'essaawa 3 ku Soloti nawo n'agakola ki? N'agatuwa kale ne tutuuka ne tugyagala ffenna kuba abasibe 1,400 musumba 1,400 nga tuwulira njiriyo. Abalokole n'abatali balokole waliyo abalokole bangi era be bantumye wano musumba ne baŋŋamba nga bakusaba bambi obakyalireko Nakasongola Central Prison. Wenjogera wano kyemmanyi era bagenda kundaba kuba bansabye bambi bakwegayirira. Naye era mbakyalira ku TV. Mbakyalira siva mu kkomera. Makomera gonna amalwaliro buli wantu wonna mbeera sobola kubeera wonna kubanga siri Katonda. Emessage bagifuna bakulaba era bandaba buli wamu baba baagala mbeerewo naye ekituufu kiri nti Mukama ekyo yali yakindagadda kwe kunsobozesa okutandika emikutu gino. N'abali eyo ku bizinga luwa bajja ne bannona ne baŋŋamba titukuleka leero tugenda nawe ku bizinga eri abantu baagala obasabire ng'oli eri. Konze Mukama yaŋŋamba nkole midiya ejja batuukako. Ne bambuuza kikyotidde amazzi ne mbagamba gamazima amazzi ngatya. Ne baŋŋamba olinnya ennyonyi ne mbagamba nninnya ennyonyi nnyo. Ne baŋŋamba kaakati no katukutegeeza ow'ennyonyi afa mangu ng'ow'amazzi akya. Ne baŋŋamba nti ate nzowa atamanyi n'amazzi mbeerako nga njayana mujja munyambe mbwe ekyo kimpangaaza mbanga amanyi okuwuga. Konze temweraliikirira. But anyway tuyina women's ministry wano ey'abakyala
tujja bagamba bateeke mu program tulabe si komera limu tujja kukyalira mangi nga Mukama yatusobozesa kulikayo mukulu Muhammad Semakula ali abali mu komera baagala balabe nti ebintu bituuse otuuse batumirekero basabire sale basumulula baganda bange abali mu komera abali Luzira Nakasongola Kitalya Minimax Jinja Main amakomera gonna mu Uganda kusinzira gye mbadde abasibe ne osi kyemanyo ndaba nze Semakula Medi mbaddawo nga ndi musibe eyo mwaka zaako lya sasu ku nnyama kuba badde nwana nnyo mu komera naye administration n'entereza n'enzikakkana naye mbagamba baganda bange abali mu busibe buggwa nze nasibwanga nsibwa ku musango gwe simanyi naye olw'okuba nali nsibiddwako ne baddamu kunsiba lwekyo naye mbukoze nvuddeyo sister wange najja mu kooti n'anta gwe bagamba nabba muwala wa Genosale kati ndi wano kusoloti kwempeera obujulizi erinnya lya Mukama lyebazibwe fukamira nkusabire balekerawo kusibira obwereere kubanga sebe ekisiraani ky'ekkomera tebakulima mbu waliwo ebirala byonaaba musaayi gwa Yesu gumala kitange gana mafuta gakoze ku baana abagenda ku masomero kati gakola kuono omwana wo Muhammad Semakula taddanga mu makomera mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ebbanga lyonna ly'omaze ng'otokola Mukama aliyunge tuyingira ekisibo kya reclaim and claim byonna sitaani byadde yakubbako bikomewo ebirooto byo bituukirire mu linnya lya Yesu n'abaana bo tebabasibanga naawe otereerera eddala mu linnya erya Yesu erinnya lya Mukama lyebazibwe kale mwanike ebintu mbasabire nsaba Katonda mu linnya erya Yesu olw'obujulizi obw'okuteebwa n'emukomera naawe oteebwe mu buli kintu kyonna ekyakkwata n'abali makomera tubasabidde n'abali malwaliro na buli ali buli wantu wonna nga sitaani ayagala kunyigiraawo Katonda akuggyeyo mu linnya lya Mukama Yesu gamba amiina